Waliwo omuntu ampeereza akatambi kaneeno akali mu saidi ya video yange. Mwenna bankuba kyeyo naddala ba house managers. Eno video giwulirize bulungi nnyo, giwe obudde osanga esobola okuyambako. Baganda baffe bangi nnyo abali mu mbeera eno nga gy'olaba mu katambi, abamu nga tebakyayogera, abalala nga balemala, abalala nga bagwa eddalu, abalala nga bali mu bulamu bwabwe obusembayo ng'embeera yabagoyaagoya. Bino ebintu tusiiba tubyogerako all the time ne tubagamba banange obuyambi bwe musiiba mukaaba nti babaleetera obuyambi bujja kulwawo okutuuka oba seekyo oyinza n'obutabufunira ddala ekyokukola kiriki kye tugenda okwogerako mu katambi kano. Yenze Sheila Adita following a page kwata mu link sisinkanayo ku YouTube channel yange, subscribing kwata ku kadaako buli video gye tuteekayo ebirenga ekutuukako bulungi nnyo. Akatambi kaneeno akali mu video yange ka mwana muwala omulwadde omuyinga n'ekimuluma tewali akitegeera. Muganda waffe ono yazibye n'omumwa tasobola kwogera kigambo kyonna era nga bannayuganda banne be yajja okukola nabo be bamuliko ku ssaawa eno. Muganda waffe ono bagamba nti akubye omulanga oguyitiridde eri companies ababaleeta okugezaako okubanga bayamba omwana ono ekitasobose wano ogenda kukola otya. Nze nsiiba mbagamba nti amagezi ganeno gemba wawooba wakozesezza gasobola okuyambako era ne twongera okubajjukiza ne tubagamba nti eno gy'oli wasomoka ensi gy'olimu n'oyingira ensi endala. Kizibu nnyo okufuna obuyambi ng'obwetaaga oba seekyo buyinza n'okulwawo gwe wekka osobola okwetaasa. Ne tubagamba nti nno gwe immediately w'owulira nti nno obulamu bwo butandise okubanga bugenda tokyasobola tokakambeera. Ne tubasaba okubanga temukakambeera kuyiirawo bano bantu mubiri nti ne bw'onoogezaako omuyirawo omubiri tagenda kukutegeera, tagenda kutegeera ekyo kyogezaako okukola, yajja tunuulira kiri nti gwe okola kyakuleetera. Ne tubagamba igwe woowulira nti nno obulamu bwo butandise okubanga bukkakana mpola tokyayina maanyi gakola, lekerawo okukola. Igwe kennyini weesitule weetwale ogende ku poliisi obagambe nze nkooye okukola, weesitule weetwale ku deportation center obagambe nze nsaba kundipootinga nzireyo ewaka. Kwera ku makya ogende ku embassy yennyini eya Saudi Arabia, si embassy ya Uganda, genda ku Saudi Arabian embassy ey'Abasaudi kwennyini obagambe nze nsaba buyambi, ndi muna Uganda nsaba buyambi, njagala kubeera nga nzirayo ewaka. Lwansonga bw'onoogenda ku embassy eya Uganda process egenda kubeera nnyingi nti bajja sooka kugamba oyina olukusa okuva ewa mukama wo, oyina olukusa okuva mu kampani, oyina olukusa okuva mu poliisi. Naye bw'ogenda ku embassy ey'eggwanga mw'oli, embassy ey'eggwanga mw'oli, si embassy ya Uganda mu ggwanga mw'oli, ogenda kulwawo okuyambi. Wagenda mu embassy y'eyo ensi mw'oli obasabe obuyambi, bo kennyini bagenda kwasaganya ezo ensonga, either okubira ekitebe kyo ekirina okutwala bo bennyini bajje bakupiikinge awo ku embassy, obagambe nze njagala kubeera nga ndipootingibwa nzire waka, sikyasobola kukola, siyina maanyi gakola, ndi mulwadde mpeddemu amaanyi, bakama bange baganye okunzijanjaba, baganye okunfaako, nsaba ekintu kimu, kuddayo waka sigenda kubanga enkola omulimu gwonna, siyina mulimu n'ogumu gwe ngenda kukola, saagala kukolera muntu mulala yenna, wabula njagala ekintu kimu, munzizeeyo mu ngalo za famire yange. Bwemba nga ndi wakufa nfiire waka, bwemba nga ndi wakuwona imponere waka, bwemba nga ndi wakujjanjabibwa banzijanjabibwe waka. Wemutaakola ebintu ng'ebyo baganda bange ebyokwesuulamu waya, okwejjaku waya, okwefuula zolo, tugenda kufiira eno tugwewo. Weesuulemu eddalu onoonye obwenkanya ku bulamu bwo, weesuulemu eddalu owonye obulamu bwo oba obutaase. Ne woonootuula awo ne weebaka olinda kampuni yerowooze, olinda mukama we yerowooze akujjanjaba oba taakujjanjaba, kampuni yerowooze oba bakuzze waka oba ki, kampuni ebeerawo yerowooze. Muganda wange njagala okubajjukiza nti kampuni tezifaayo era tezigenda kufaayo. Njagala okubajjukiza nti ogwo omulanga gw'omukuba bannange mutuyambe tegugenda kutuuka. Buli omu alabirira bulamu bwe, buli omu yeefaako yekka. Gwe ki ekigaana okwefaako? Ng'ebikuluma biruma gwe, mutandike okwefaako, mufeeyo eri obulamu bwammwe. Embeera bw'eba eganye togyesibaako. Sala amagezi gonna okulaba nti okola ekyo kyonna ekiyinza okukuleetera okufuna
obwenkanya, okufuna eddembe, okujjanjabibwa ng'olwadde, okufuna omusaala oba okukukomyawo ewaka by all means. Yenze Sheila Adita gwayina ekisingako awo tukusaba obeere nga okomentinga zonna comments tuzitwala nga za muwendo. Impagala nnyo sangayo ku YouTube channel yange.